Njagala okwebaza ennyo nnyini ddala abayimiridde nange aba Lukwago and Co-Advocates, Council Elkiza, Council Katumba, Council Musisi, Council Lewis Lubongoya, wamu ne ba council bonna abaliwo, naye okusingira ddala eri ekibiina kyange ekya National Unity Platform okuyimirira nange mu mbeera gye nayisibwa mu Parliament, era wamu ne bannange bonna benkola nabo okulaba nga bayimidde nange mu mbeera eno. Era olwaleero kiraze ekisookera ddala nti bulijjo bye tubadde tubagamba nti eggwanga lino teritambulira ku mateeka, tebakozesa mateeka, mukirabye kati mu siga erya Parliament nti Parliament yike nyini yekola amateeka kyannaku nnyo Parliament okubanga yekola amateeka netegoberera mateeka. Olwaleero omusango guno nze gwe nkirabamu olwaleero nti at least bannayuganda ekyo bakyerabiddeko n'amaaso gaabwe ffe kyetufunyeemu olwaleero wano kyensonga okubanga nfunyeemu, era nga njagala okulaga nti Parliament yavaayo ng'ennenya nti mpeebuula Parliament ne mukirabye nti olwaleero kibadde kyalwatu nti mukyala Anita Amongo aweebuula Parliament. Olwaleero kivuddeyo bulungi nnyo nekyeraga mu lwatu nti aweebula Parliament, era nze nga Zaake gwe musango gulina osooka omugulako agende mu kakiiko ak'empisa lwaki aweebula Parliament nga madamu speaker, kitegeeza tali supposed kubeera ng'ayitibwa right honorable kubanga kooti emugambye mukyamu. You cannot be called right honorable when you're wrong, so she's supposed to be called person who's wrongful. Amongo mukyamu, era olwaleero kivuddeyo mu butuufu, era akirabyeko, era agenda kukisasulira ekyo okukola ebintu ebikyamu n'okukozesa abantu n'okukozesa abaka ba Parliament okukola ebintu ebikyamu, olwaleero kyeragiddwa mu lwatu. So twajja wano ne Lord Mayor nga balowooza byakusaaga, era mwebaza nnyo okulaba nti astandinga nnyo ne ku ebyo byayogera ne byabategeeza. Olwaleero naye kivuddeyo bulungi nnyo nti ye general wa rule of law kubanga alwaniridde ssemateeka. Ffe ffenna abaagala enkyukakyuka kye tusinga okulwanirira kye bayita rule of law. Olwaleero kyevuddeyo bulungi nnyo mu lwatu nti rule of law mu ggwanga lyaffe teriimu wadde n'akatono. Tukuvira ddala ku executive kati legislature, kati tulabye nti ne judiciary ebadde checked olwaleero nti yo evuddeyo neraga ekituufu. Nga bujjo tujja tubagamba nti bannaffe bali mu ggwanga lino nti balinga essaawa eri enfu nti kati olwaleero nze mbabuulira nti kooti essaawa yali yafiira, olwaleero ndowooza weekeeredde nesobola okukola ekintu ekituufu, n'ekyo kitegeeza nti tugenda kusanyuka nnyo nti kooti byekola byebyo. So basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti mpangudde ninze commissioner, era Parliament ekirina okukiteeka mu nkola, ne batasazeewo kiteeka mu nkola egoberere amateeka nga bwe gagamba, era nze olwaleero ndi musanyufu nti tusobodde checkinga rule of law y'eggwanga lino Uganda. Tuli basanyufu nga National Unity Platform okulaba nga commissioner waffe gwe twakisindika mu Parliament kooti evuddeyo bulungi negamba nti bamugyayo mu bukyamu. Kyanaku nnyo tesalayo omusango guno evaayo almost emyezi 17 bukya bamugoba. Ekyo kitegeeza ki nti commissioner ebadde etuula nga teyina kirowoozo kya NUP, nga teyina kirowoozo kyaffe abasindika commissioner waffe mu Parliament, naye laba ebbanga lyonna ekitute okulaba nga basala guno musango. So nze ndi mwenyamivu okulaba nti gino emisango gitwala ebbanga ddene nnyo, kuba commission ya Parliament kitongole kikulu nnyo mu Parliament eyo. Commission esalawo ebintu bingi nnyo. Kakati kyova olaba etteeka ligamba nti ffe nga National Unity Platform oba abantu abazoganya Museveni ne regimu ye tulina okubeera ne representative eyo abeere ng'asobola okulondoola ebyo bikolebwa mu commission. Mujjukira bulungi nnyo Honorable Zaake yali akulira n'akakiiko ka audit mu commission eyo, teyali badde abalirira ebitabo bya commission, naye kakati amaze ebbanga lino lyonna nga taliyo, tetumanyi emivuyo kyegibadde eyo. Of course tuli basanyufu nti leader opposition naye member wa commission, naye oluusi
bw'abeera busy for example commission netula kakataawo nga omuntu waffe taliyo so kyanaku nnyo nti kituta ebbanga lino lyonna lyonna okulaba ng'adda mu kifo kye ekituufu. Ensonga eyokubiri oza kanso musa gyogeddeko mwena mulaba engeri paalamenti gyetambuzibwamu nti ababaka ba paalamenti bafuuliddwa nga bwolaba abaana ba nasary school nga sipiika afuuse katonda mu paalamenti tekirina kubeera bwe kityo nti kati kooti ekyogedde bulungi nyo tosobola kubeera nga gwawaaba gwa investigatinga gwanoonyereza ate n'ofuuka n'omulamuzi mu musango gwo gwennyini. Ekyo kyanaku nnyo nti yennyini yali akyuzinga honorable Zaake nti yamuvuma era yateekawo akakiiko nekalondola ensonga ezo ate n'atuuka mu paalamenti n'aba nga yakubiriza paalamenti. Kakati ate n'owulira abantu abo beeyita balooya nze sikitegeera ekiri mu ggwanga lyaffe naye kirungi nnyo nti olunaku lwaleero kooti evuddeyo negamba nti honorable Zaake yagobebwa mu bukyamu era ffe kyetusaba nti bunambiro honorable Zaake adde mu kifo kye era sebe esuuti eno gyoyambadde ndooza waaligendedde ddala n'otuula mu komishoni ya paalamenti n'osobola okutuweereza naye n'okusingira ddala okulondoola ebibaddeyo nga toliyo kubanga reason gye twakusindika yeeyo. Ekisemberayo ddala bannange nti mukiraba lwaki NUP teyateekawo omuntu mulala. Tubadde under pressure bagamba lwaki temuteekayo mulala batuwandiikira nga baagala tusindike netugamba nedda ffe twateekayo komishona waffe era tumurecognizinga honorable Zaake ye komishona waffe gwe twasindikayo okutuusa time ye bwe naabeweddewo. So twasalawo nti tetugenda kukyusa komishona era ndowooza mukirabe nti tuli batuufu kubanga twamuteeka tetwayagala kukoperatinga n'okumenya amateeka okwali mu paalamenti. Kyova olaba twasalawo nti tetugenda kureplacinga tumanyi nti kibadde kikosa nga tetulinayo muntu waffe honorable Zaake naye ate twasalawo deliberate netugamba tetugenda kukola ki kuteekayo muntu mulala. So mpozi ensonga honorable Zaake gyayogeddeko endala ffe tukkiriza nti mu institutions zonna eza gavumenti newankubadde zonna ziri under capture naye waliwo abantu abalungi abatunuulira ensonga mu butuufu bwazo. So ekyo abantu bonna bakimanye nga bwagambye oluusi nesiga eddamuzi naddala constitutional court wa court of appeal ebadde egezaako nnyo oluusi okusala ebintu mu mazima era kansubire tebagenda kwapiiringa ate nebituuka eyo nebibeera stark n'ebirala nga bwe tubadde tulaba emisango egimu kooti eno gyebesazeemu in our favor negigenda mu supreme court negisigalawo nga teri judgment. Tesajja tubadde tulimiridde kooti egisazeewo jabba Zaake mabega nti paalamenti yagoba honorable Zaake kuba komishona nga bamulanga nti alina byayogera ku sipiika ebyali bikosa sipiika sono yatwabula mu paalamenti negisa recommendation eyita honorable Zaake yeekubira enduulu mu kooti n'agamba engeri ebintu gye byakolwamu byonna namuviiramu omugwa mu paalamenti byali bikontana n'amateeka. Ekisooka bagamba nti kooti esazeewo nti bagenda okumugoba kasoke nti kooti esazeewo bweti nti ekisooka ti ripooti kwe basinzira okumugoba teyali ntuufu. Ekyokubiri nti bagenda okumugoba paalamenti talina muwendo gw'abantu bawera okutuuka okumugoba. Ekyo ne bagamba nti sipiika wa paalamenti yennyini yali yeekubidde mu nsonga eno olw'ensonga nti yali avuna yali omuwaabi yali omujulizi era yatula mu nsonga ezo honorable Zaake. Mu mateeka tuyinza kuba bisatu oba ebibiri either oba omuwaabi either oba omuwaabi nekiba kimu noba omujulizi nekiba kimu oba noba jjaaji naye kati bamugambye nti yali avunaana naawe obujulizi n'asalawo mu nsonga eye kitegeeza nti ekintu yakyetandikira n'akifumba n'akigusa honorable Zaake nagamba eyokola si ntuufu. Era mugamba nti mu byabaakola ebiddako yeewale nnyo okukola ebintu ebikontana n'amateeka. Kooti esazeewo honorable Zaake bamugoba mu bukyamu era olwaleero akyali komishona naye bagamba paalamenti weba eyagala
okwadoptinga ripooti eyinza okuddamu nejadoptinga mu mbeera ennungi egoberera amateeka. Era olwo ekkooti edekalarensi onabo Zaake akyali komishona bagira atone general gwe twawaabira asasulire onabo Zaake kitundu kimu kyakubiri ku ssente zasaasaanyiza ku musango guno. Ekyo kitukozesezaamu kubanga asaasaanyiza nnyingi, ensobi zonna ye baazikola bandibadde basasula ssente zonna. Naye nga bweri ensalawo ya kkooti kikkirize era tujja kuzibanja asasulwe abe nga azzaawo ssente zasaasaanya ku musawo guno. Singa kisoboka kkooti yandigadde aliiryo n'okuwira engeri gyanyigiriziddwamu mu mutima ne mu birowoozo, n'ekyo kkooti ekisazeewo kikkirize asasulwe ssente ezo, ne tuli basanyufu nti olwayo nebo Zaake aziddwa kwa komishona wa paalamenti era kati tumuwozaayoza era nyinza omuyitawo nabo komishona sebo congratulation. Kikola buli dakika.